Hallelujah. Amen. Abarugamba bakafe bazi. Amina. Tubalamusizako mwena bamikwano baffe, bamikwano ba Yesu, bamikwano ba Katonda, bamikwano ba Munyenyeyaka, mwebale kutwagala naffe tubagala buli omu gyosinzira okutulaba. Mwena bali mu America, London, Middle East, mwena abali mu Middle East musiza babalabo bamikwano. Abali wane Uganda, abali buli omu ludda wa abe Somalia bane nafunye banja abamaje kye munjagaza. Muli banji mbatumidde mwebale kulwanira ggwanga, abali Iraq, ludda wagisogedde. Buli omu gy'oli Turkey, Canada, Australia, hayi banene simutumira oyo. Sister nkutumidde ayomberawo. Kale mwenna buli omu gy'oli mukwano, Kenya, Rwanda, Tanzania, Sudan, mwebale mutulabye Japan, buli omu bane mutulaba, mwebale. Naffe tubagala. Besogeddeeko buli omu gy'oli ngambye nti nno tubatumidde. Omulamu wange inasuubiza nti bwe tukomawo mu kano tugenda kwogera naye Musasoluso nyasooka ababuuzeeko. Okay. Our dear viewers, I will want to welcome everyone who is watching in and who is seeing us. We thank you so very much. Thank you very, very, very much for making this your first priority. There are many channels to go to watch from, but if you are watching from Munyenyeyaka, the shining star, it's going to rise yours and it will shine over and over. As long as Jesus is living, I'm greeting you. My name is Mr. Solution Kayorobert from Uganda. So we are here on Love Topics and I'm so happy that we are going to enjoy this. Thank you. Oluzungu wange wange onalogedde. Kitegeera mulungi. Anconnectinze n'abantu abasoma. Baffe twali tukola ki? Naye byonna bisigala bya Mukama. Anti obwo bujulizi. Amen. Kakati tumaze bane tubayanze gye tuvudde mutuwaza nno obuwagizi bane mwagala ebintu bya love yani atabinyumira. Love bane mugiwagira no singa ebya Katonda. Ne Katonda and God is love. So we are Zembala wano tusoma Bible temuba bangi bwe muti naye jangu ku nsonga zino jallaba. Naye kirungi bye naye mukola bitambulira wamu era Mukama kyasanyukira. Tugenda kwogera ku mulamwa gwa erongera gugamba nti obufumbo tumaze okubutukako fa bufunye obutukuvu oba gwa bufunye nanga agenda okuddako kiki ekibendesa omukyala lwaki walisigadde okyayenda nga ate waveeri noweyawula gyobadde ofuna obufumbo obutukuvu obwenzi obuve obuleke aye nomubufumbo nojja nabo omusajja wawasa kiki kyokyanoonya mu bakyala bali abalala ng'ate walaga ono gw'olaze ensi nti yasinga bonna bali ng'otatutte engeri gy'oli mwami katusookere ku nsonga zammwe kubanga mmwe mutweffe tuli mikira era nga tugoberera bugoberezi mmwe kale ssebo njagala ombuulire lwaki mwenda nga mumaze okuwasa oba abasajja lwaki benda nga bamaze okuwasa? Kakati niyanza nnyo olw'ekibuuzo ekyo. Tegeza bufumbo butukuvu. Lwaki omusajja afunye omukyala beekubye ebidaala bakoze ebirayiro naye n'asigala ate ng'akyalaba nkana amaaso tegatudde? Ekyo ndooza buli omu takyagala era ndooza abakyala be basinza okukiwuliramu naye kijja nasigala ng'asigadde watugabane kakati munnange kati ensonga ziba nnyingi tuzitubuulire naye ngenda kumenyako ezimu oyinza okugamba eyange nga tagyogeddeeko naye sigimanyi eyo naye kanjogere ku zimu ez'abanno abasajja ezibendesa. Abasajja lwaki ayinza okusigala kuba abasajja bonna si bwe bali. Waliwo alina omusajja we bambi omusajja omulungi ate waliwo alina omusajja nga yali mulungi naye n'afuuka mubi ate waliwo omusajja nga ye mubi ddala nga n'okugendayo naawe osanga gwe baakuba embaga nga wamusanga n'omukyala era omulala naye era naawe n'agamba kati oli simwagala njagala gwe era okukakasa tugende mu bazadde nkole bwenti ne bwenti. Kaakati munnange gwe teweeyibaala nnyo nti kyewakola newo kijja oyinza okuba nga oyo yize enkola ze omusajja oyo bangi nga abo bamugatira mu bakatuliki enkya bamugatira mu baprotestant okisegeera akyusa bukyusa mannya
Oludako nasira. Leero ye Saamu luli ye John. Naye nga muntu atya? Naye kanjogera ensonga zino. Abantu bangi abafumbiddwa nga nsuubira nti Madamu Nava andabikidde obulungi bw'ati. She's a wife material. Naye bwe tumala tukubye birayiro kubanga mu church tutera kulwawo nnyo todetinga myaka 10 gyaki. Tutera kwanguya. Kati bwe tutuuse maka ngenzo okusanga byonna bye nali nsuubira mu mukyala gwentute. She's a halfway, she's a half baked. Bannange wali ofumbyeko kyayi. Naye kyayi nga tayidde ate si mubisi. Bw'oteekako amajaani galina engeri gye gakola akoovu tegeetabula teganoga okanya kwongerako majaani. Kati oyinza okufuna omukazi nga si mukazi ate si muwala like takola ekyo ky'osuubira kyalina kukola. Omwami bw'akuwasa alina kyakusuubira okola ng'omukyala ng'oggyeko beauty yo ng'oggyeko figure. Akusuubira omutwe gwo okubanga gukola. Yes, gukola ki? Si kulowooza ku byakulya nawe akucakalira. Nedda. Omutwe gulina okubanga gulimu pulaani. Ennyumba gye tunazimba. Omusajja yenna bw'aba akyali muzigo nga yakuwasa. Omukazi ye yawasa yamusibye mu muzigo. Kati lindako. Oyagala webake ngende nkole nzimbe gambe nti wakola kyamanyi okupasa nange nzimbe ennyumba gyantusenguke. Omusajja bamugamba lwaki towasa omukazi ne weezimba. Kitegeeza omukazi alina okuzimba. Omusajja bw'aba awasa omukazi alina okuba nga alowooza nnyo alina pulaani nti ate omusajja n'akola nnyo pulaani zigende mu maaso. Kati omwami buli wakulaba nga gwe omutwe gwo temuli kantu konna kali developmento batandika ne bagamba obulungi bwakifa bwereere. Ekikazi ekirungi kityo. Kati omwami wabaayo abawala abamuwa ku magezi bayita bakwano be bafrendi. Bambi nga bamuwa ku magezi okimanyi bw'okola bw'oti walikoze bw'oti. Bw'okola bw'oti okimanyi osobola okukola bw'oti. Bw'agezesa kwaga amagezi naye nga gakola. Kyokka ng'ono Rita abeera amuwa ku magezi agamukolera ye just friend. Kati gwe nakatudde gwe nafuna bambi olina figa wakula bulungi era olabika bulungi ng'era bwe weeraba kati. Naye ng'omutwe temuli plan B. Temuli tewa savinga. Kyonga kinene. Kyentegeeza nti nga gwe omukyala olina okubeera the virtuous woman. Abakazi abagezigezi nti olina okubaawo n'amafuta ku saidi. Akatabaza kaba kaweddemu. Olina okugattawo nti akatabaza kagwamu katya nti ng'obulungi tebukyakola figa tekyakweyimirira amagezi go. That is the saving I'm talking of. Yes. Neme kugenda na figa mbufumbo nga ndo jabeerawo paka. Figa tefumba. Ate bali banji obadde wanegomba. Obulungi nga gwe wayeruka amata ne bwokola otya baganywa. Tebufumba. Omusajja yaga omuntu amuzimba alina ebirowoozo ebizimba nti omusajja ne bwakema oba naligulidde esimu ya mitwalo 4 mugamba nga ya bbeeyi lwaki tuziterese kale nguli ya mitwalo 10 asatu tugasevinge eyo yana nayo nzimba ndaba. Kati yensonga lwaki Rita yajja n'akuyambako ngakirize gwe ne bakulekerawo kubanga bakuba ebirayiro nti gwe wajja kubeera nawe emirembe gyonna n'akulekawo takugobye n'afuna oli amuzimba. Abakyala batulina okisegeera. Mulirize ensonga z'abasajja. That is number 1. Number 2, omukazi oyinza okutuuka mu maka n'ofuuka gwe nnyinimu nga gwafuga gwasalawo ekigenda mu maaso. Oyagala nnyo we advise omusajja naye advise engeri gy'ozimuwaamu omunenya bunenya. Kikwate kuva ku nze teri musajja ayagala munenya ng'anenyezebwa mukazi we. Omusajja omukazi yiga kino tonenyanga baawo omwami wo ng'omunenya ng'omugamba naye oyinza otokola ekintu bwe kiti walikoze bw'oti. Omusajja tayagala mutegeerera
awo amaka gakoze gatya gaganye bw'aba akuleseewo afuna mulala manyi lwakyakulekawo kati olwo aba head of the family omusajja aganye okubeera nga you look up to naye gyontwala you look up to oyagala omuntu n'abakola ensobi nze neme kwogerako wadde omuntu bw'akola ensobi manya ngeri gy'adressingamu okuwabulako mugambe naye tomuyita na taata junior mumanyi mututuuma amannya onfuna nga nze Mr. Solution bwe tutuuka ewaka ompita taata junior taata gundi ebya hani ebya bebi byonna n'obijjawo biba binnuma eri baba bampita bebi ba Rita kakati kutusobera yes oba bebi naye kitegeeza neetaga ke yange eya bebi mpisanga bebi kati buli wampisanga bebi byebyo ebirungi byofuna nenkuzimbira nenkuyiyiza ebirungi omusajja nga anaakuwa tasooka kukubuuza omusajja akuyiyiza n'akuleetera teri mukazi atayagala surprise bannange nimvye gwe tozaagala nembeera eyo nenjiya neŋŋamba munyenye kino alabika ajja kyagala kantitwale okitegeera naye buli omusajja wagamba ye tuli eki omanya sente temuli naye omusajja sente bwe zibaawo agamba ojja gula nenkoko oba najja nayo zino sente ojja genda osiba enviiri okitegeera naye omusajja nga yakoowa osooka namujjukiza abaye enviiri toziraba naye nga naawe anoonya omutwe gwo lwaki agufaako ennyo nga tegumuyambye talina nsonga omutwe mukalu ati afaako gwaki okitegeera sivuma omutwe gwo buli woba nga toyija ne buba mulungi omutwe guba mukalu kati ogenda n'osanga omuntu yasiba akaviiri kalungi ka mitwalo ameka nga ne mu kirasi yali asemba omutwe ogutasobola kweyimirira ofaako gwaki guveeko tegeera zisaleko kubanga tokola ekitiibwa ky'omukyala we ziba nviiri baawo ng'akufaako baawo ng'akulabirira baawo yalina okuba ng'alaba ezo enviiri kubanga bibilikale abasiraamu basinga okukikola ne munyenya akikola dde tulabako akatundu enviiri bazibikkira ddala abakyala abo bali mu bawalabu mubimanyi bw'oba mu kiyumba ng'oli mu nsi ezo z'abawalabu teri yali alabye ku luviiri lwa maadamu taliiyo ayebikka bulungi okitegeera lwaki obwo obulungi obwo bwakweka mwami we yalina obulaba kati ng'obutadde mu kkuba obusaasaanya omwami ajja kudduka kati mwagala tubeere nga twebikka bwe tutyo kubanga temwagala tuwasendeza nviiri nedda omwami kyekino kyayagala ayagala omukyala afaayo ne bwewawoba kale tusigwa asinga okulowooza ennyo kubanga tetulowooza kyekimu leetayo ekirowoozo ekizimba bwe kiba kimuzimba wadde temulina ssente at least yiiya beerayo n'ebirowoozo byoleta at least akitegeere nti olina wamu ku bwongo nti bwe munaafuna ssente awe mujja otandikira naye bw'obanga gwe toyina pate dresi mwenge tugende gindi gwe bakuleseewo dda yesi musobola obikola naye tebijja kuwangala mujja bikola omwezi ogumu ogwokubiri ogwokusatu omusajja ebyo ajja kuba abikooye ng'anoonya kirala bannaye neyanzira egamba ebirungi ebyo wadde baaba nange tebindese kyekimu naye nze ebyo mbyagala kubanga binnyamba okumanya we nnyimiridde neneetereza era nkakasanga kijja kuba kizibu nze okugenda ku luno n'enzira yeddiri nali ngenze n'enkoma ndagenda omulundi gumu era nga gujja okusemberayo ddala sijja komaba abakyala okomerawo kibooko sinzira kanaawe ngenda ddala twetereze bwe tuti abasajja bano tulina omukisa nti singa ofuna omukisa oguwira ekigambo kyonna ekivudde mu musajja abasajja ebintu byebaagala byebimu byonna bifaanagana talimbye nze kyayogedde nkikkiriza lwaki nkikkiriza nti abawala bangi nnyo abalemeddwa obufumbo nga baali bafumbiddwako naye munnaye nga beebwe bayiwako amata bano be tulaba nga abatasanyusa maaso kutunuulira ate mu bufumbo gye bali era mbu waliwo n'enjogera egamba mbu simanya abakazi abakyafu mbu bafumba tekiva ku ekyo lumu
kiba mutwe omuntu ayinza okuba nga abulamu just kulabirira kuba kujjukiza naaba otegeera naye nga bw'onoobeera ng'omugambye omukazi atukufubyawo bakyabujukiza kifansalira tewaliyo omukazi agwana kujjukiza kunaaba nga wafuubira kati kagambe kino wewuliddeyo Miss Uganda nti yakoze embaga tebakola bukyambaawo suulanga wadde Miss World nti yafumbiddwa embaga ng'ate ye mukyalo omulungi naye lwaki lwa nsonga nti buli wempulira Miss World nga nze omusajja ndaba nga abasajja bangi abasobola okufuna okusinga nze abakusaana so I don't come to mba ndaba tojja kunzikiriza okusinga nga bwe mba neeraba nti abawala abalungi bangi tebafumba ekisookera ddala ayinza okulaba nga nze Miss Association siri mulungi bambi malirawo naye bw'andaba bw'ati n'agamba bannanga akasajja ako otwalawa ndabayo bwe kali nze figa yange sooka ndabe ips zive eno mpaka akyoli nze ŋŋende n'oyo sooka ndabe ebbeere okitegeera nze ndi mweru kati n'agaana n'anoonyayo omusajja musama munne abo abasajja bwe bali bannanga abasajja abamanyi omukwano be bano abasajja abalabikanga abatalina mulamwa abatamanyi kunaaba oba abalabikanga abatanaaba ne batukula olina mukyala bambi ogenda wasa ngenda kuwasa kyenjogerako nkitegeeza nabwe bw'oba ne mukyalawo manya kyayagala ne kyatayagala n'omukyala bw'otyo buli w'omanya mwami wo kyayagala ne kyatayagala ogenda musanyusa naye buli w'obeera nga bukyokola bakunenya ye lwaki yeeyisa bwati lwaki ayogera negundi lwaki akola manya mwami wo ayogera nnyo n'abantu bangi manya omulimu gwakola akola mulimu ki buli w'omanya omulimu gwa bbawo okendeeza ebbuba bbawo ayinza okuba wadduuka ng'alina okukola kasitoma nga muki musanyufu kati buli gwasekera lwaki oseka negundi ng'alina owonnyo abakyala keya naddala bali embuto bambi ng'alina bafaako ayinza oba gainosti kati ayinza okuba bambi nga mulungi kati alina okuzaalisa kati gwe buli gwagenda okuzaalisa ng'olingiza ate nga bakkirizayo muntu omu azaalisa otegeera kati gw'ogenda kukogga osinge ne ku solutioni ofe bufi manya mwami w'omulimu gwakola okendeeze ku bbuba bw'ona okikola ekyo mwami wajja kukwaganya kubanga abasinga ebbuba leero balemesezza ate leremesezza n'abaami omwami w'omusawo oba mukyalawo naye buli budde nze nkutwala ku mulimu bwe mutuukayo olemerayo whats that ki ekyo kyokola kifu nnyo omwami gwe tereera mu layini muleka akole oli atunda byakulya atunda chipusi aba chips gye buva ne gye budde abatambuza emmere bw'aba mukyala gwakola nga gutosobola mukola mulimu guli genuine naye ng'asiika chips atunda nkoko atambuza byakulya balina omukwata kabina yagalagaana lekayo abasajja abamu abavubuka emikono tegitereera bwamukoonako kuno bwamukwata kabina bwamusika mu mugongo kati nga gw'omukuba byo bibeeramu kati olina okumanya mukyalawo n'omukkiririzaamu nti oyo omukyala gwe yampa anjagala mwagala ali trustworthy yiga okukkiriza muntu wo omwesige naye otandika omwami wange mwenzi namusanze aseka mukyala wange aba atambuza kyayi bamukwata ne ku bubina ayina abalenzi ababooda nedda ababooda egyo gy'emize gyabwe bakwata abantu ku bubina sigamba bonna naye abamu bakwata abantu ku bubina kati bamukwata otogamba olaba tanakiyamuzeemu yamwagala nedda kumwesiga kyekisinga okuba ekikolo mwesige mutwale relationship yammwe maaso teri relationship etaliimu bizibu teriiyo awo nno neyanziza era nga okisiza okonyemera muno topic ya leero okujjukiza omukyalo oyo gwe tulaba nga mbu atali mulungi okunaaba ekyo sikizanya nakyo bakyala obanga oli omu kwabo nga omusajja akujjukiza onaabe tereera weewunzise mukwano olina okunaaba omukyala obanga infacti emirundi 3-2 ekyo kitukakatako ate abakyala abeeru abamu mugenda okunyigira temwagala abamu kunaaba akati olwokubanga obweru bubeeyimirira nemusiimula owakimu kyamazzi naye wakiri gafumbe onaabe gookya tubeere bayonja abakyala naddala mu nsonga zaffe zino ennaku z'okuwumula mukama zeyatuteerawo kitukakatako nnyo okuba bayonja ekisusse era newooba ozadde amabeere ago manyi gamanyi otuwunyako amabeere
gawunya omusajja bambi nakwetama mu buliri enviiri ze tusiba bwe zirwayo ennyo olw'ebintu bye tuteekamu ebyo biwunyira abasajja bambi ne bibatama tugana n'abeerawo nga budde teyebaka kutunuulira bati abeera ennyindo aziwaniseewa kubanga tasobola kuwunyiriza kawo koovaamu si katuufu tweyonje mu bufumbo kikulu tusenye tutukule amannyo gaffe ago gaviirako omuntu okuleetera okuba nga tayagala kusanyuka naawe mu nsonga zonna gye mwali agadde mukome kubanga toli muyonjo kimala nakwenyinyala ogaba bami mwajange gyemibi baneesinyuma kisinga tewali atayagala bintu ebyo naye oba mukyafu tewali agenda bikkola saba emikwano tweyonje nga bamaze okuwasa ffe betwogerako osobole okuma obufumbo bwo nga tewaliwo nsonga yonna ereetera mwami wo okutunula bbali nga teriiwo ng'ogiziyiza abasajja tubafumbire emmere ewooma ekintu ky'okufumba ekyo abakyala bajja ne batuwasa naye nga tomanyi kufumba lwaki lisooka ogendeko ow'omuntu gw'okakasa amanyi okufumba akuyigirize kale osooka ogende mu bufumbo ng'ekyokukola okimanyi omusajja oba nga tosobola mufumbira mmere ewooma ng'alina kulya mu woteeri okukomayo waka kifu oba okugisaba nga neyiba wagikuwa ogimuwe nakyo kifu bw'ali kimanya nti neyiba emmere gyalya gyeva agenda mukwana ate ogambe mukwano gwange wanjagalidde omusajja naye ng'obuzibu si bubwe bubwo gwe tomanyi kufumba ekirungi puroguramu eno era abantu bakulu si abaana bato kale nandisabye tuleme kulemererwa nga batututte because abasajja mutugula muwendo kale omusajja okuteekamu ekingi akusasule aba akusuubiramu kyennyini kyasasulidde okukifuna pozi oba olina katalekeka tukamayiriza kati nga maliza ensonga ziringa emu bbiri oyogedde ku buyonjo bannanga abasajja munaabe omusajja tebagala kunaaba bokisa ekola wiiki 3 ku 2 ate n'omwana ogibalansinga n'ogireka wabweru buli omu agirabe bannange tuswala abasajja tunaabe abamufumbo basimufumbo abafumbo omukazi abatamuyongeza nedda waliyo eyo omukyala ng'alwana ne mwami we ng'omwami tayagala kwoleza ngoye ze bamugamba yambala zize nayizizza tayagala jayagala kanuke bwakambala yabeera ng'awulira alyoke naye nga kadduga kati omwami atagala kunaaba bw'olaba omwami wo nga tayagala kunaaba mukyala gwe kankuwa amagezi omwami wo buli wava ku mulimu tonaaba naawe teekayo amazzi omugambe jangu tunaabe fembi ajja kukkiriza naye bw'ogamuteramu anabe yekka tajja kunaaba kakodyo mukyala oba omwami bw'olaba mukyalawo nga tamanyi kufumba ng'ate omanyi okufumba mugambe jja tufumbe fembi tomulaga nti tabimanyi mugambe omanyi kati nze ngenda okufumba enva kankole bwe nti tusale obutungulu tusoseemu kano bw'abanga abiraba ajja kitegeera abakyala bategeera alaba ekintu bw'ati n'amanya kati olaba abakyala bano asobola okukulaba bw'ati ng'oyogera n'aba n'agamba wadde bonna ababuuzizza ayagala jeeni alabika yeno jeni waliwo ensonga naye ng'ate oyogedde n'abawala bangi abawala basensinga mangu kubanga sexually abakazi basinga abasajja otegeera kati ebintu ebisinga abasajja bategeera kitono okusinga abaki lwakuba abakazi beebuza amagezi abasinga n'agaana okukola ekyo kyategedde n'akola kiri kye mbu naye akulumya buli olumya omusajja ajja kudduka okitegeera nga bakitegeera